obadde okimanyi nti obulwadde bw'omutwe si kika kimu kyokka naye nga tulina ebika bingi waliwo engeri gye bikwatamu abantu nti bulina obubonero bwa njawulo. So leero mu video eno njagala kusomesa ku bulwadde bwe bayita bipolar affective disorder nti twagala kumanya nti bipolar affective disorder bwe bulwadde ki. Okay? Era de banyabo ne basebo amanya gange bampita Birabikano Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe. So obanga okyali mpya wano ku channel ngamba subscribe obanga kimpa amaanyi okola video endala. Era leero twagala kusoma ku bulwadde bwe bayita bipolar affective disorder. Oyinza okubanga ogenze mu ddwaliro ebutabika, ogenze mu ddwaliro tetuyita regional referral hospital, waliyo unity gyosanga abasawo ab'emitwe bayinza okugamba nti olina obulwadde bwa bipolar. Bipolar kyeki? Okay? So ekisooka nti twagala kulaba nti bipolar affective disorder nti bwe bulwadde bwe buyita mood. Okay? Mood nti engeri gye weewuliramu nti weewulira oli musanyufu, ennaku endala weewulira nga ki ng'oli munyiivu. Okay? Kangambe tunulira emaapu y'ensi, waliwo kye tuyita north ne south. Okay? So omuntu wa bipolar nti ajja, bipolar kitegeeza ebintu bibiri nti osobola kujjanga oli musanyufu ng'oli ku side ya north, obanga oze ng'oli munyiivu nnyo ng'oli side zaki south. Okay? Nti eyo kitegeeza kati omuntu wa bipolar ajja mu bika bimeka? Ebika bibiri nga we bagambye nti ojjanga oli musanyufu nnyo obanga oli munyiivu nnyo. So bino ebintu bisobola okubeerawo mu wiiki emu, like osobola okubeera musanyufu ate n'okola ki n'obeera munyiivu mu ssaawa y'emu. Okay? So kati mu video eno njagala kutunulira omuntu ng'aze ng'ali musanyufu nnyo nti bubonero ki bw'osobola kulabirako n'ogamba nti ono aze ekiyita bipolar 1 or mania. Waliwo kye tuyita mania nti omuntu aze nga musanyufu nnyo. Okay? Akabonero akasooka nti omuntu alina okujja nga it has affected their mood nti basanyufu nnyo ekisusse. Okay? Nti omuntu bw'asanyuka nnyo alina okujja nga ayagala okukola ebintu by'amaanyi bingi nnyo. Okay? That is the mood. That's what we are talking about. What? The mood. So kati omuntu wajja nti mu kaseera kano nga musanyufu nnyo nti buno obubonero obanga okusanyuka kuno kulina okubanga kumaze ewiiki emu, era obubonero bwengenda kubagamba wano obubonero obusatu obuddako wansi, buno obubonero busatu oba obw'okweyongerayo nti bulina okubanga nabwo gye buli. Okay? So omuntu okubeera nekibita mania oba bipolar 1 nti alina okubeera n'obubonero bumeka? Obubonero buna. 1 2 3 4. Nti obubonero buno bubaddewo kumala banga ki? At least wiiki emu. Okay? Akabonero akasooka nti waliwo kye tuyita inflated self esteem or grandiosity nti omuntu alina obulwadde bwa bipolar 1 o bwe tuyita mania nti alina okujja nga yeeyogerako ebirungi. Nze president wa Uganda, nze president wa America, nze akulira amakanisa gonna mu nsi yonna, nga yeeyogerako ebintu ebiki ebirungi. Oli agamba nze nina amaanyi agawonya buli bulwadde bwonna. So ekyo kye tugamba nti inflated self esteem oba grandiosity mu luzungu. Okay? N'ekyokubiri nti waliwo kye tuyita decreased need for sleep nti abantu ababeera ne bipolar nti bayinza okuba nga baagala okwebaka naye nga tebasobola kukola ki? Tebasobola kwebaka. Oli agenda ku buliri n'ayimuka n'atuula n'atambula n'ajja eno nga tasobola kwebaka. Okay? Kye tugamba decreased need for sleep. Okay? Ekyokusatu, akabonero k'okusatu nti more talkative than usual or the pressure to keep talking. Into omuntu wa alina obulwadde bwa bipolar 1
oba mania nti abeera nga ayogera nnyo okusinga engeri gy'abadde ayokola ki ayogeramu, oba abeera n'akasigiri kali ak'okwogera nnyo, olaba oli ayogera naye ng'alinga alina ebirowoozo ebikola ki ebiddukira mu bwongo bwe. Okay, then akabonero akokuna kukayita flight of ideas. Okay, nti omuntu abeera n'ebintu ebingi ebyokwogerako. Flight of ideas kitegeeza alina ebintu bingi byokwogerako. Okay, olaba oli ayogera ku Arsenal, n'ayogera ku politics, nze ndi wa party wenti, era nze nagenda mu America nekola kino, era nze ndi mulimi, nina abaana bameka, nina abaana 6. Nti abeera ne ideas nyingi nga muli mutwe ziringa omuntu ali kudduka emisinde. Buli kimu ayagala okukigamba, tayagala kikole ki kimuyiteko. Okay, obango kyali mpya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Wona we mutulabira mu South Africa, UAE, okay, Uganda, tweyanziza nnyo okulaba video zaffe. Okay, kakweyongera mu maaso. Akabonero okokutaano wate tuyita destructibility, nti omuntu alina obulwadde buno obwa bipolar 1 oba mania nti obuntu obutonotono butwala ebirowoozo bye. Ayinza okulaba wano omuntu nga akuute maybe simu ayogera ku simu nekitwala obwongo bwe. Alaba wano music nga bazanya music nekitwala obwongo bwe. Alaba wali abantu boogera nga kitwala ki ebirowoozo bye mangu, kituyita destructibility. Okay, ekyomukaaga tugamba what we call increased goal directed activities, into omuntu no yetaba mu bintu ebingi. Okay, osanga oli agenda kulima, ava mu kulima, ali wano tanaba kumala kulima nga ayagala kufumba emmere, atanaba kufumba emmere, ayagala kukola ki okugenda mu kibuga, olaba ayagala kukola ki okugolola engoye. So abeera nga tasobola kubeera ku kintu kimu nakola n'amagamba ati okay, kamaliza okwoza amasowaani, emala okwoza amasowaani then kangende nkole ki naabe, emala okunaaba nyambale engoye zange ekole ki ekole. Nti omuntu oyo abeera ayagala okukola buli kimu kusaawa yemu. Okay, then ekisembayo nti waliwo kye kituyita excessive engagement in activities of high risk which lead to painful consequences. Nti ono omuntu yeetaba mu bintu ebyobulumi ebyamaanyi. Kangambe oli natunda ettaka nagula seekoko. Okitegeera, atunda ettaka nagamba ngenda kugula ki, ngenda kugula embuzi. Ekyo tuyita activities of painful what consequences. Oba beetaba ebyokwegadanga. Omanyi omukyala n'omusajja bayinza okubanga bajja okubeera wamu nti olowooza ku bulamu bwo n'ogamba bwengenda n'omukyala ono nsobola okufuna siriimu, nsobola okufuna gonorrhea, nsobola okufuna kabuutongo. Nti bo tebafaayo, just bagenda bugenzi nga tebanaba kulowoozaako. Okay, so obubonero omusanvu bwe twogerako nti omuntu alina okubanga abadde nga musanyufu nnyo ekimala kumala weeks emeka, weeks emu, at least week emu, then buno obubonero omusanvu at least tukwatayo obubonero bulala bumeka, 3. Buyinza okubeera 3 oba okweyongerayo. Okay, ekinaddirako okusembayo nti buno obubonero buno kaseera omuntu wabadde nga I know what we call mood disturbance, nti buno obubonero abeere nga abadde takozesa enjaga, takozesa omwenge, oba obulwadde bwonna obulala nga sukaali oba pressure nga bwe buleese buno obubonero nti bulemu okubanga gye buli. Okay, n'ekisembayo nti buno obubonero bulina okubanga waliyo engeri gye bumukoseeza, engeri gy'akolamu emirimu gye waka, ku ssomero oba ku mirimu. Okay, so kino kye bayita bipolar affective disorder, nga tutunulire side emu omuntu angajja kye tuyita manic phase or bipolar 1.
Okay? Mwebale nnyo okulaba video yange era ngamba nti oba okyali mpya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amanyi okola video endala. Kambale mu video yange eddako nga nsomesa ku kiyita bipolar 2 oba nga omuntu ng'aze nga munyiivu nnyo. Mwebale.